The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Lunaku lwakuna enaku z'omwezi tubala 11 omwezi ogwa April. So mbabuuzako era gye musizidde okubanga mutulaba lunaku lwakuna nga bwe nkutegeezeza program The Mighty Drive. Nze Omumbejja Luwedde Lilian, akanyomero ke tulimu ake Mighty Global News Updates. Kale nkuwa ebimu ku ebyo ate ebikoze amawulire era nga nkukulisaayo gwe yabadde mu celebrating olunaku lwa Eid yesterday, Eid el-Fitr. Mudaye nkukulisaayo nnyo abaayise bannammwe nammwe abataayise bannammwe. Kale mwenna mukulikireeyo ddala mwebale celebrating olunaku olwo ate olwabadde luwunzika ekisiibo kya Ramadan kyemubaddemu. So baganda baffe abaisiraamu kakati ndowooza ate emirimu giddemu okutambula obulungi. Wakyali okusiiba sitati naye abamu bayinza okusiiba abalala bayinza obutasiiba naye nga ffe weetuli nnyo ate okubanga tubaweereza nga bwe nkugambye olunaku lwakuna era nga nze ntudde mu nkato okubanga nkuweereza era nja kuba neegattibwako omukulu Vienne Ngoma era nga omwami ono ate munange viira ddala eri mu Fronasa UPM yonna gyali political commissar. Tugenda kuba tutunuulira ebimu ku ebyo ekibiina ki NRM bye kituuseeko ate okurifaringako ku ideology ya Fronasa mundanga agenda kubanga abitunnyonnyola. So agenda kuba twegattako omwami ono abaddewo ebintu bino abirabyeko ensonga ez'enjawulo ezitambudde azirabyeko. So agenda kuba tubuulira kituuseeko bikyali
nga bwe yali ye ideology eyo yali etya mwalimu biki so agenda kubanga atwegattako naye nga tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV bw'oba oyagala kubeera olunaku te weetaaga okubanga channel yaffe eri The Alternative Uganda sobola okututambulira wamu naye ate emirala najjo kwetuli osobola okutusangayo ku Twitter ku Instagram ne tuba nga tutambulira wamu so updates zaffe kanzitandikire wano wennyini olunaku olwaleero kakati olunaku olweggulo nga bwe nkutegeezeza wali mu ntandikwa nti yabadde Eid okusaala abayisiraamu bajjumbidde nnyo ate okugenda mizikiti egy'enjawulo okubanga basaala emizikiti egisinga gyajjudde ne gibooga Kampala mukadde yajjudde Kibuli yo yonna alina okusaala kwabaddeyo ate nga n'abakulembeze b'Obuyisiraamu baliko obubaka obw'enjawulo bwe baasibiridde ate abayisiraamu ababadde munnange bagenze okusaala ate mu bano mwe mwabadde jjajja w'Obuyisiraamu mu ggwanga Omulangira Kasem Nakibinge olunaku olweggulo bwe yabadde asiibulula ate abayisiraamu mu maka ge aliko obubaka obw'enjawulo bwe yawadde mu maka ge wabadde wajjulidde nno ddala era nga wabaddeyo bannabyabufuzi abakulembeze okuva mu Bwakabaka bwa Buganda mwabaddemu n'abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa ab'enjawulo abakuŋŋaanidde mu maka ge kale mu bubaka bwe yawadde munnange yasabye gavumenti okubanga etuula wamu n'abasuubuzi ate basale ate munnange ku nsonga y'emisolo egiri waggulu era ensonga eno nga yeetaaga okubanga enogerwa eddagala obanga esalirwa amagezi bino we bijjidde abasuubuzi nga bali mu okwekalakaasa kuno kwatandika ku ntandikwa ya sabbiiti eno nga bano beemulugunya ku misolo egisusse egibabigikibwa mu mirimu gyabwe gye bakola nga bagamba nti bafiirizibwa bya nsusso naye nga ye munnange jjajja w'Obuyisiraamu naye ensonga eno yavuddeyo n'agyogerako oba n'agikoonako n'asaba gavumenti ebeeko kyekola ate ku nsonga eno era bino yabyogedde ate ku kusiibulula abayisiraamu yabadde n'obubaka bungi nnyo kale n'ayongera okubanga asaba oba oliawo gavumenti okubanga ekendeeza ku nsaasaanya yaayo kubanga okudiibuuda ssente z'eggwanga mu bakungu ate kino nno si kirungi n'aga nti kino kisukkiridde era nakyo kyetaaga okubanga kikendeezebwa yategeezezza nti beetaaga okubanga balimitinga ensimbi ezisaasaanyizibwa ku bakungu abagenda emitala w'amayanja mu trips ez'enjawulo nti okusaasaanya ate okw'okwejalabya kale kusukkiridde era ebyo byonna byonna yabyogeredde ate mu bubaka bwe yawadde abayisiraamu ate obwa Eid obubaka no bungi nnyo bwe yawadde era nga yeebazizza nnyo ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'akaweefube ow'okulwanyisa akawuka ka mukenenya mu ggwanga kale n'asaba n'abakulembeze abalala munnange okubanga bakirabirako mu buufu bwe bumu era awo yagendedde maaso n'okubanga amuyozaayoza ate olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 69 egy'obuto kale n'amwebaza n'olw'okukulembera obulungi Obuganda obunno bwe bumu ku bubaka ate bwe yawadde abayisiraamu bwe yabadde ayogera nabo nga abawa obubaka bwa Eid ate olunaku olw'eggulo mu maka ge nga bwe nkutegeezezza eno wabaddeyo abakulembeze ab'enjawulo wabaddeyo ababaka ba Parliament wabaddeyo abakulembeze okuva mu Bwakabaka bw'Emmengo wabaddeyo ab'ebitiibwa ab'enjawulo kale nga bano bonna obubaka obwo yabubaweereza ate mu kujaguza olunaku olwa Eid munnange mu buufu bwe bumu yakoonye ne ku nsonga y'okubanga abasibibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi bateebwa era n'agamba nti ebbanga liyitiddewo ddala emyaka kati giwerera ddala 3 n'asaba nti gavumenti ebeeko kyekola kale ku nsonga eno era mu buufu bwe bumu ne yeebaza ne Ssaabasumba Paul Ssemwogerere ate olw'okulambula abasibe n'agatta eddoboozi lye ku ly'okuyimbula abasibe bonna abasibibwa olw'ensonga
z'ebyobufuzi. Mu kusaala Eid nga mawulire ngenda kubanga nga kuwa mizikiti egy'enjawulo nga bwe nkugambye wabadde wakubyeko abakulembeze mu nzikiriza eno ey'Obuyisiraamu babaddeko obubaka obw'enjawulo bwe bawadde eri abo bonna ababadde bagenze ate mu kusaala kwa Eid. So Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje yasabye abayisiraamu ate mu ggwanga munnange okubanga bettanira nnyo obanga benyigira nnyo mu nkola eya parish development model kubanga teri mu kusasula magoba ate nga etuukagana n'enjigiriza y'Obuyisiraamu kubanga teriimu nsonga yonna ya kusasula magoba wabula bwe yabadde nga ate mu kusaala Eid wali ku Old Kampala yaliko obubaka obw'enjawulo era obusukka wano bwe yawadde naye bwe yabadde akyasomesa oba bwe yabadde akyawa obubaka buno waliwo abayisiraamu abamu abatandise ate okuleekaanira waggulu nga bamunenya olw'okuba nti yalwisizaawo okusaala Eid. Kale n'abasaba okubanga beekomako n'okuwoggana kwe babadde baliko naye kino tekyamulobedde kugenda mu maaso nakuba nti awa obubaka ate ku lunaku nga luno era mu bubaka bwe yawadde obulala we yasabidde gavumenti naddala eziri ku ssemazinga wa Africa okubanga bavaayo okuvumirira ate ekitta abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Palestine okulwanagana wakati wa Israeli ne Palestine naye munnange yabaddeko eddoboozi lyateekawo n'asaba babeeko kye bakola ate mu mbeera eno oba ku mbeera eri mu ggwanga eyo. So bwe bumu ku bubaka bwe yawadde abayisiraamu ku muzikiti gwa Kampala mukadde ate mu kusaala Eid era n'abasaba okubanga okusigala nga beeyisa bulungi kale nga bwe babadde bakikola mu kiseera kino eky'ekisiibo. So bw'atyo bwe bumu ku bubaka bwe yawadde ate mu kumalako okusiiba kuno kwabaddeko mu kujaguza olunaku olwa Eid. Awo nvuddeyo ku Old Kampala ngenze ate ekibuli Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi still naye mu kusaala kwa Eid olunaku olw'eggulo yakubiriza abayisiraamu okubanga balwanirira obumu kale basobole okuweereza Allah ate n'okutumbula obusiraamu mu ggwanga. Yategeezezza nti newankubadde nga abasinga balaba nti abayisiraamu tebali bumu wabula nabo tebalina njawulo era nga kiraga lwatu nti bonna bali wamu olw'ensonga nti bonna basadde ate olunaku lwa Eid olunaku olw'eggulo naye kiraga nti bonna be bamu. Bino yabyogeredde ate mu kusaala Eid wali ekibuli era yasabye abasiraamu mu ggwanga lyonna okubanga babeegattako kale ate bakolere wamu okukulaakulanya obuyisiraamu okunokosa n'okuzzaawo ebyazaawa. Mu kusaala kuno Lord Mayor Ssaalongerya Lukwago naye yabaddeyo newankubadde mugonvugonvu naye tekyamulobedde kubanga agenda ate okusaala ku muzikiti ekibuli mu kukuza olunaku olwa Eid. Abasiraamu b'e Nakasero abasaalidde ku Nakivo Blue Primary School nabo basabiddwa ate munnange okubeera abakozi okusobola okubanga bejja mu bwavu. Bano babadde Nakivubo naye nga be bano ate abasiraamu ab'e Nakasero naye nga okusaala kwa Eid olunaku olw'eggulo bakukoledde ku Nakivubo Blue Primary School. So bano ate nabo ne basabibwa okubanga munnange okubanga bakola nnyo ate okusobola okubanga bejja mu bwavu. Bano nno ate abatabuliika abangi basinga okubanga bakyogera kale okusala kwabwe bwe kwabadde era nga kwakulembeddwa mu Sheikh Yahaya Mwanje era ng'ono yamyuka akulira abatabuliiki. So bano bwe batyo nno nabo bakonye ku nsonga y'abasibe ate abaludde ennyo mu makomera nga bano tebagezesebwanga mu kkooti obanga tebawozesebwanga mu kkooti ez'enjawulo. So okusaala nno esayidi eyo bwe kutyo bwe kwabadde era nga obubaka obulala bamashek okuva mu mizikiti egy'enjawulo nabo baliko obubaka bwe bawadde abayisiraamu naye nga basinze nnyo okuteeka essira
ate ku kubanga beeyisa bulungi nga bwe babadde mu kisiibo kale basigale nga bakola ekintu gye kimu ne bakoonako ne ku nsonga y'abayisiraamu abamu abeesiwa akajegere ate bwe batuuka mu kisiibo kale ne bakyusa ebikolwa byabwe ekitali kirungi. Abamu bakongojja omulangira Ssegamwenge ne batuuka mu kisiibo kale ne bayisa bulungi ate bwe kiggwa ne baddamu okukola ebintu ebimu. Kale ne babasaba nga bwe babadde beeyisa mu kisiibo bwe baba beeyisa ng'ekisiibo ekyo kiwedde. Awo nno nvuddewo neeyongeddeyo bw'omuwabuzi wa President ku nsonga z'ebyobufuzi Alhaji Abdu Nadduli ate yategeezezza nti gavumenti esaanye okubanga essaawo enkyukakyuka ey'omuggundu mu Luweero kubanga kye kitundu ekyagituusa ku lyengedde. Nadduli mu kwogera bino yabadde era still mu kusaala ate Eid era nga yategeezezza nti n'okutuusa essaawa ya leero bannaluweero bangi bakyemulugunya nga bwe bataganyuddwa mu musaayi gwe baayiwa nga baleeta gavumenti eriko mu buyinza. Yabadde mu kusaala Eid ku muzikiti gw'e Kasaana mu Luweero era ng'eno okusaala kwetabiddwako minisita omubeezi owa Kanyigo ka Luweero Alice Kaboyo. Obubaka bwe bonno bwe yaweereza ku lunaku obubaka okusaala Eid ate olunaku olw'eggulo yabuweereza gavumenti okubako kyekola kale ku nsonga z'abannaluweero kubanga bakola kinene nnyo okuleeta gavumenti eno eriko mu buyinza ate babenga nabo bayambibwa mu ngeri emu oba endala. Akulira ekibiina ki National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'eggulo mu maka ge ate yajaguzza olunaku lwa Eid n'abantu oba n'abantu abo abalina abantu baabwe abasibibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi era nga mu maka ge wakuŋŋaaniddeyo abaana n'abantu abakulu abaabo ate abasibibwa olw'ensonga ez'ebyobufuzi. Era aliko obubaka obw'enjawulo nno munnange bwe yawadde nga buno yabuweereza ate omukulu Balamu Barugahare ono nno nga ye minisita ow'ensonga z'abavubuka n'abaana ate yaweebwa ekifo kino oba yaweebwa obukulu buno gye buvuddeko bwe yali mu Parliament n'asaba Leader of Opposition amuwa olukalala oluliko amannya g'abantu abo bonna ate abagambibwa okuba nti babuzibwawo. N'agamba omukulembeze wa NUP yavuddeyo munnange n'ayogera ku nsonga eno n'agamba nti bangi nnyo abavuddengayo nga bagamba nti ayina engeri gy'afuna mu basibe bano abaasibibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. N'ategeeza nti munnange bwe nga mugamba nti nyina engeri gye nkifunamu abasibe mubate bizinesi yange efe bwe kiba nti bano benfunamu akasente oba nina engeri gye mbafunamu. N'agamba nti munnange abasibe bano mubate ate nze bizinesi yange bwe muba mugamba nti mwezija ssente ebenga egwa. Kakati yabaddewo ne famire ye yabaddewo ne mukyala we omukyala Babi Kyagulanyi awamu n'abaana be still mu kujaguza olunaku luno olwa Eid era nga nabo baliko obubaka obw'enjawulo bwe bawadde munnange eri abantu bano. N'agamba nti munne bafubye nnyo okulaba nga abantu bano abalina abaabwe ababuzibwawo olw'ensonga z'ebyobufuzi oba basibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi bafubye nnyo okulaba nti baba mukyayisa bafubye nnyo okulaba nti bakyusa obwongo bwabwe abamu ne batandika n'okubayambirako ku baana kale babenga beegaana omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. So n'asaba gavumenti okuvaayo okubaako kyekola ate ku nsonga eno. Awo nvuddewo neneeyongerayo nziyitamu lukwakwayo ate tubenga twegatibako omugenyi waffe ow'olwaleero ebiwayi ebyenjawulo okuva mu kibiina ki Forum for Democratic Change babadde basuka omuguwa ku baani abalina okuba nga bakola ku nteekateeka z'okuzika Sarah Eperu munnakibiina ki FDC ate eyafudde. Ben Eperu mwannyina w'omugenzi Sarah Eperu yategeezezza nti ono bwe yali afa yalama nti bamutwalangako ku luguudo Katonga wali ekitebe ky'ekiwayi kya Kano Dr. Kiza Besigye so si
Najjanankumbi kyokka agamba nti nabe Najjanankumbi ate olunaku olw'eggulo nabo baakedde mu maka ga Sarah Peru nga gano gasangibwa ekireka era nga baagala okugyayo omulambo mu ggwanika bagutwale Najjanankumbi kale ng'ate bo abafamile y'omugenzi kino baakiganye. Richard Kana Dr. Kiza Besigye munnange nno naye yagenze maaso n'okuba nga akungubagira ate munna struggle yavudde mu bulamu bw'ensi eno Sarah Peru era nga naye yakyaddeko mu maka ge kale anaalaga okunyolwa olw'okuviibwako omuntu ow'enkizo nga ono oba alina ettoffaali eddene ate lyatadde ku struggle awamu n'eggwanga lye. Abo nno wengenda okubanga updates zaffe nziwunzikira tugenda mu kuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo omukulu Vianne Ngoma agenda kubanga atwegatako. Tulina bingi ebyokwogerako okutunuulira ebimu ku bituukiddwako ekibiina ki NRM nga twesigama ku ideology ya Fronasa. Fronasa eyo nno gye yavanga yeeyubula mpolampola abamu ku baaliyo ate ne bamaliriza nga bakoze NRA yeeyubula ate nevamu ekibiina ki National Resistance Movement. So tugenda kuba twogera ku nsonga ezo bwe tuwumulamuko katono nnyo omugenyi waffe agenda kubanga atwegatako. Mighty Drive ekyagenda maaso. Good morning.